Omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu afulumizza ekiragiro ery'essomero lya St Bernard's Manya SS Rakai ng'eyagala liwe kkooti mangu ebbaluwa za siniya ey'okusatu ez'abayizi abasatu abaali baatulira ebibuuzo bya siniya ey'okuna ku ssomero abavunaanibwa okwokya essomero lino mu muliro ogwafiiramu abaana 10 mu Novemba 2018. Kididde pulida w'abayizi bano Sam Sekyewa okusimba ekkuuli mu kkooti olwaleero nga bwe bagezezaako okusaba ebbaluwa zino ne baziba manga agamba nti bano balina ekigendererwa okubalemesa okumanya emyaka emituufu egy'abayizi bano gye balina ekiseera bwe bakwatibwa. It is vividly clear, my lord, that their intentions are to derail the trial. Yadde omuwabi wa gavumenti Noah Kunya abadde agezezaako okuwakanya okusaba kwa pulida Sekyewa kyokka omulamuzi Nakintu akkaanyiza naye n'alagira essomero okuwaayo paasiripu zaabwe okuli eya Henry Talemwa omu gwe baasinga okugamba nti yali muto nnyo era n'alagira omusango guno okuddamu ku Mande Janga 22. St Bernard Secondary School Manya shall furnish a copy of the UEC results slip of Talemwa Henry to this court. The Secretary Lionel is also requested to furnish this honorable court with the following pass slips. The UEC pass slip of Talemwa Henry, who sat his ordinary level exam in 2018 at St Bernard School, Secondary School, Manya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.